tosobola gamba mboneza ensonga temuli makulu nga abantu bonna bakiwadde obudde kiba kitegeeza onyoomye bantu banno oba public. So nensalawo nveeyo ebigambo nno bineme kubanga binjogerwako bwogerwa wabula mbyeyogerere abagenda okunjogerako bakotinge mu byange mwe baba bajja version entuufu. Alhamdulillah, bismillah. Ntandika olunaku olwaliro njagala buli muntu alunotinga eddamu era njagala buli muntu ategere who I am and what I stand for. Njagala leero buli muntu ategere position gye nnyimiriddemu era gye nstandinzeemu ng'omuntu. Ngenda kutandika n'emikwano gyange baganda bange mwenna abanjagalidde ebbanga abampagiridde ebbanga manfudde kyendi nange oluusi ne mbaako benfuula kye bali. I cannot ingino wayo ne ngaka nsirike sigenda kwogera kintu kyonna ku nsonga yakutte ku ggwanga lyonna. I have to speak up. I'm here. So banange kantandike ne nsonga yaka voice note akagenze nga kasatulating abantu bona nikagenda viral. Nja kusanyuka nnyo senga muba bakakkamu ne mumpulirizaako then oluvannyuma ne munnyombesa oba ne mumpabula. Mbadde nsaba buli omu akkakanye obusungu bwe abanyivu mukakanye emotions nga nange bwe nakkakanye mumpulirizeeko. Please listen to me. Bwe munaamala okumpuliriza then abasasulwa okuvuma musobola okugenda mu maaso naye n'abo ababadde bakwatiddwako ne muyomba oba ne muvuma olwakuba nti nomwanyiize mwate nsaba mubeere bakulu nnyo mu nsonga eno kuba njagala mukwate ne peeni mwogere muwandike ensonga ze ŋŋenda okwogera. Bwe mba nkozeemu ensobi napositinze ne mpita abantu abali intellectual oba abantu abakakkamu mu mitima oba abantu abategeevu. Njagala okuwabulwa, njagala okukyusa ensonga y'okubeera nga tutambuza omutima oguyomba ogwevuma ogulwana tudde mu intellectual tusobole okuba nga we can challenge each other intellectually ng'abantu abategeevu era abaagaliza Uganda ebirungi. Nze mu Uganda muno bwe nazaalibwamu nyina ensonga. Mukama Katonda yalina ensonga lwaki saazaalibwa Zambia oba Malawi oba Tanzania nenzaalibwa Uganda Masaka nsobole okugatta ku Buganda ne Masaka ne Uganda okutwaliza awamu. Era ensonga lwaki ndi kyendi because I know where I came from and that's where I'm gonna go after all this. Gye bali nziika. Ngenda kwogera ebigambo bino nga sitidde nga neesigama ku ddaala ery'obusiraamu obutabuswaza. Ngenda kwogera mazima meereere. Ikurani ndiwa. Nazaalibwa kuwongera ku Uganda, saazaalibwa kutoola ku Uganda. Nkiddamu omulundi ogwokubiri. Nazaalibwa nyongere ku Uganda, saazaalibwa kutoola ku Uganda. Ntandika ne ka voice note. Omusajja yaliikinga voice note atera nnyo okunkubira ne tunyumya ku busiraamu kuba musiraamu ne tunyumya ne ku politics kubanga ffenna tuli bakulembeze nze naawe alaba buli omu mukulembeze mu ngeri ye. Osobola okuba nga okulembera famire yo ne bw'oba tolina famire osobola okuba nga okulembera obulamu bwo. So ffenna tuli bakulembeze mu biti byaffe. So tunyumya nnyo ku bukulembeze naye bw'oba onyumya ku bukulembeze oluusi politics ajjiramu. So tolina bw'oyinza kumwewala. Era tutwine emboozi ezitugatta ne bannange bangi nnyo ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo. Nze nnyina mikwano gyange okuva mu buli kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda wano. Ate era nnyina mikwano gyange okuva mu independent. Abali independent with independent mind. Because I believe in freedom of speech. Tunyumya n'omusajja emirundi mingi ku bintu eby'enjawulo.
Sometimes we disagree, and I think most of the times we disagree, but we remain friends. Kuba fenna tuli basilamu, and we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and we believe in God. Same as to other many people. Benjogera nabo, sometimes we agree or we disagree, but we agree to disagree, and that's why I deal with them, because they're intellectuals, they are smart. Bamanyo nti no buntu no muntu. Voice note yoyo yagenda okujjanga ndi frustrated. Nga nyine ennaku ku mutima. Nga nyine obusungu bungi. Nze Mukama yantonda nga ndi short tempered. Obusungu bwange bujja mangu, ate obusungu bwange bugenda mangu. And I forgive so quickly. So, yagenda okunkubiranga nyina byendabye bwe nsinzira ku bizze binkolebwa mbutuufu navaako Bobi Wine. Nenga y'omu ku bantu badayadi ba Bobi Wine nga nange bwendi. So bwe tuwogera bye tuwogera byonna, eno call nali nkubira omuntu. I was calling someone. I was talking to a friend about our friend that we all love and support. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. I was talking to a friend, and we were talking about a friend. Towuliriza voice note eno ng'olinga awuliriza interview nti nabadde ku interview nga nyina gwe nkubira. No. Giwulirize as a leaked audio, a leaked phone call recorded by someone gwe nyinza okugamba nti yandiddemu olukwe, kubanga nadde sikimusuubiramu. Naye ndi musanyufu nnyo nti audio eyo yatambudde. Osanga Mukama Katonda alina kyayagala okuyisaawo. And it is the reason why I am here today with the Quran, because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobi Wine. Era naye akimanyi. Njagala nnyo Bobi Wine. Era naye akimanyi. Mu 2007 bwe nali ngenda okuyingira local karaoke competition ezateekebwa Straka Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajjudde Uganda, nakwata nengenda nengula teepu ya Bobi Wine wendi. Nenkwata oluyimba lwe nagenda nenyemba mu competition. Mukama yannyamba. Bobi Wine najja. Narunda Bobi Wine okulaba nga mujjako at least autograph era nagifuna. That's how much I love this person. Njagala nnyo Bobi Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mu ghetto tutunulira nnyo yasitusa okuva mu ghetto. Atuwanye essuubi nti oba oli awo nange nsobola okufuuka ng'omusajja oyo. Omuyimbi asinga okunnyimbira ennyimba ne zinnyumira ye Jose Chameleone ne Bobi Wine. N'abalala bannyimbira ne zinnyumira nnyo, but sometimes tuli bantu abalina choices. Olumu tutwagala abantu not because nti bayimba nnyo baki olwa story zaabwe, olumu ne tubaagala olw'empisa zaabwe, olumu ne tubaagala olw'ebigambo byabwe. I really do love Bobi Wine. And I'm so proud of Bobi Wine. But I'm so disappointed and I feel betrayed. Olw'ensonga zisobola ate kubayingiriza nnyo deep. Ezo zitanzijaayo kwogera nsonga ngezo ze nayogera mu ka audio. I cannot disrespect Bobi Wine. But Bobi Wine njogera naye nga muganda wange, njogera naye nga nze omuwagizi we, era nenjogera naye nga mukwano gwange. Mweyo audio nali njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganya okurecognizinga bayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Njagala oddeyo owulirize audio eyo. Ebigambo bye nayogera nga bw'obiwandiika wansi. Bw'omala okubiwandiika
obi analyzing or jump away intellectually. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Bera kuomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza nti obwenkanya butono mu bitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako. Wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo yendowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine. But I was complaining ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Engeri gye ndi short tempered nayiseewoko wennyina okukoma nenjogera oluusi ndowooza ebigambo ebyakanza eggwanga. Naye ekyo tekijjaawo nti nabadde njogera ku muntu gwe njagala. And I'm proud of him. I'm proud of his movement. I'm proud of what he has done. At the same time, nsaba okubannyonnyola nti olutalo luno mmwe lwe muwulya n'obulumi bwennyina ku mutima tebwavudde leero. Abagoberezi bange abazze bangoberera ebbanga eddene mumanyi bulungi nnyo olutalo luno gye luvudde lugenda almost mu mwaka ng'abantu bano banteeka ku pressure every day. Come and use your voice. Come and use your voice. Ne banvuma ne bampita kino ne bampita kiri ne bampemula every day. Bw'oba olowooza nnimba njagala mugende ku posti zange zemposting every day. Bwe kutabaako bantu banvuma nga wadde audio tennafuluma ng'oyo sinze muddeyo wansi mukebere kuba nkimanyi tebasobola zideritinga ne bazimalako. Nyina ekibuuzo, mwali mupuliddeko nga nfiisa obukulembeze bwa Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga ngamba nti temulonda Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga nnwanisa enteekateeka ze? Mwali mumpuliddeko nga muddi campaigninga? No. Naye there is something behind all that, and that's what I was complaining about. I was crying for justice from the person I really do love, because I feel betrayed as a person. Nyinze nga Kenzo bwe mba ngoberera omuntu simugoberera nga agoberera Buddha. No, ngoberera omu Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebintu bye birambuka bulungi atusindikira n'omutume Nabbi Muhammad n'amukkiririzaamu obuntu bulamu. Nabbi yakola ebintu ebirungi ffenna bye twenyumirizaamu. Senga Nabbi yali yakolayo ebibi era nandibyogeddeko. Jesus Christ mukkiririzaamu kubanga Jesus bw'omusomako buli kye yakola kituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Bobi Wine mukkiririzaamu, naye Bobi Wine alina ebintu byali mu kukola nze ate bye sikkiririzaamu wadde nga byenzikiririzaamu bingi. Same as President Museveni. President Museveni mugoberedde ebbanga ddene namukolerako ne mu 2011. After 2011 natandika okulaba nga ebintu ebimu ebitambula nze tebinsanyusa, nga kwotadde n'okuba nti saasasulwa bwe nabakolera. Simanyi oba ye yanyaga oba be yatuma tebampa sente zange, naye saasasulwa. And I didn't complain because I respect President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine, guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnyina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anzigyeko buli kye nnyina, nsigale bute ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine,
era nkutte Qur'an nti bwemba nyine ekibi kyenjagaliza President Museveni nsaba Allah nkole kyonna kyasinga okwagala. Bwemba nyine obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino nsaba Allah nkole buli kimu kyasinga okwagala. Bwemba nyine obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo nsaba Allah ankole kyasinga okwagala. Sibalinaako buzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni bye mumunyiigirako ebyo nammwe byammwe, nze nange bye munyiigirako byange ne bye musiimako byange, era nnyina eddembe erinzikiriza okubyexpressinga mu bitundu bibiri, okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi. Nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo, sirina gwe nfoosinga, sirina gwe nnemereza, sirina gwe nnwanisa, but I'm fighting for freedom, for my peace. Omuntu yenna ngamba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzigulako lutalo, kibanga bw'ongamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine, lwaki oyagala nnyo Besigye, lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu, lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago, lwaki wenyumiriza nnyo mu Nambooze, ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde, oba lwaki oyagala nnyo Geno Katumba Wamala. Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda eno gye nsobodde okugaggawalira mu munansonyiwa, siri mugagga nnyo naye ate siri bubi, kubanga mu nsi eno kasita ofuna abaana n'ofuna ettaka n'amayumba n'ofuna emmotoka oba olinako wootuuse, ebyo nno tebyandibadde bikulu kubanja kubireka, naye kasita oba n'obulamu, obulamu kyabugagga. Yensonga lwaki mpa President Museveni credit, kubanga ebbanga lyonna lyembedde mu nsi namusanga afuga, tanzitangako ate neerwanyeeko nembaako byonna byenfuna. Singa President Museveni wano yateekawo ko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano, nembanga nfunamukko okulemesebwa, nandibadde sirina BET, sirina baana bange, sirina nyumba zange, sirina mataka gange. Nze nno munnange ntobye nentuuka n'okuba nti nagula ne ku beach, era abantu tugenda liirayo ebyennyanja obudde bwonna. Kati sinza butamuwaka credit yako. However much I also do disagree with him. Sinza butawa Bobi Wine credit zaagwana nti Bobi Wine alwaniridde eddoboozi ly'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Munfuna bulungi. Nze ndi wano okwe-expressinga what I believe in as a person. I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as Eddy Kenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wonna wawulira nkoze ensobi nsaba noting ojompa bulemu. Nsaba wabeeyo omuntu ajja ambuulira nti lwaki nyina okuwalana Museveni mu bulungi obw'ekitalo, nyinyonyola lwaki nyina okumuwalana, era ombulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bwonna mpa points zo nga ndaba zimakinga sense, I will stop. Era njagala ompa ensonga lwaki gwolowooza mpala na Bobi Wine. Bino ebintu tusobola obikola on kamera nga n'abantu balaba ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu. Naye bino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna, muswaze ensi yonna, byebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okubanga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power, kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo, ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso.
kati gwe bwemba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa toyagala kwogera n'abantu toyogera kutoba abantu budde toyagala then nze ngamba kati kanzireke bali kuba kati kino kinsusse nesigamba nti bambi mpala na mukulu wange mwagala nnyo era mwagaliza nnyo I wish him all the best Kurani njikutte bwemba muyinako obuzibu Allah njijulule mbulamu bw'ensi eno bubi nnyo oba ndekewo mbonaabonereko si mulinako obuzibu alaamu aramayi njogera nga nkute Kurani nze nagenda ku Kaaba nenjeetoolola nensaba Allah ekisonyiwo byonna bye nali nkoze mu nsi ensonyiwo bwemba nga nnimbye nga nswaza Allah Katonda gwenzikiririzaamu nga Bobi Wine nyina kyemwagaliza ekibi era bw'wabaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise era Mukama nkole kyasinga okwagala na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga taŋŋambyeko kigambo Bobi Wine nayogera ku byange ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutta award though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abange abamu ampa obudde President Museveni oba asobola mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu era mubuulire lwaki embeera eri bweti senga anaaba mpadde omukisa alhamdulillah nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi ampite magere aŋambe Kenzo tusobole okulaga ekifaananyi abantu mmwe abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo y'ensonga lwaki mubakkiririza omuntu yenna yeegulumiza ne yeefuula Sipiria n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya then nze ng'omu awo mba nzirako ebbali nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nayogedde okuva we natandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze naakakola tezibalwa naye nsaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloola byenjogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals as smart people who are patriotic, people who wish good for their country. Tuogere ku bintu bino munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Ne tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemula, tuli mu kuswaza ensi Abaganda muswaza Obuganda nga tetulina solution. We are just fighting. What are we fighting for? This is not even fighting for freedom, because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out. And then, nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking, and you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukkiriza abantu baveeyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Then mujje mubawabule oba mutarakitinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga ffenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up. Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume naye nga naawe tutegedde kyolowooza. Nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala. Naye munnange mbaagaliza mirembe.
Era whatever I'm doing and whatever I'm going to do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntadeke tofali ku dunia ya tweno ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinzira ku messages enfuna, I'm expecting okufa oba okufiirwa. Kubanga messages enfuna bwe zingamba. Era nsubira okufa oba okufiirwa. But I will die peaceful, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ense manyi bwe mpulira ne kyembadde feeling and I'm very okay.